Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah walhamdulillah. Wa bihi nasta'inu wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tolekedde edawusu yaffe ekitiibwa eya 26 just bakukwako line emu yokka yene ya waggulu then ne bakuwa eno eya 27 kati bagamba nti examples z'eno eya 26 ogenda kuzisanga mu ki mu ya 27 eno ekitegedde kati bagala kukuwa kasra nam vertical kasra n'ekine shadda bimaana nga shadda eri ku ki eriko vertical kasra newangaza kati nga balaba kino kitegedde kati wano bakwade nti biyi ya egumira biyi deni wano bagiwangaza biyi okirabye niyi miyi nabiyina kitegedde then agenda kukuwa examples mu lesson ya 27 insha Allah naye nga akwadde nyukuta 3 n'okusingawo. Agamba nti allam rasham allam rasham massat allam rasham massat allam rasham massat kinnal fiddun kudiam allam rasham massat kinnal fiddun علمتنا سخر الشمس مستهم ولكن البر once again awo kantu kasome insha Allah mu lesson igenda okuddako. Please charge. Okay, kuwulidde naawe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.